Abike Media Promotions. Abaana babeera mu bitundu eby'Lungujja Kosovo wano mu division y'Erubaga mu kibuga Kampala ebyokusoma bakyabiwummudde olw'amazzi agasazeeko ekyalo kino so nga n'abazadde balajjanye nti endwadde enzibu ziboolekedde olw'embeera enzibu gye balimu. Faridah Bongole musasi waffe yalina ebisingawo. Fengafe tetwesobola tusaba gavumenti etuyambe. Ekivundu kiyitiridde abantu emifaliso buli omu ali ku bunkenke buli omu ayanise omusana teri. Obulamu bw'abatuuze abawangaye Kosovo Lungujja naddala mu Ssendawula zone buli mu matigga olw'amazzi agajjudde obujama n'envunyu ebiyingira mu mayumba gaabwe nga kirono kiva ku namutuka w'enkuba afuddemu ensangi zino aviiddeko emyala ne kabuyonjo okujjwa ne ziboga olwono kazambi nadda mu mpya z'abantu wamu n'amayumba. Tusula tuyimiridde emifaliso gyonna buli kintu kyonna nkugambye ekyayonoonese Ssendawula zone Lungujja tusula tuyimiridde abaana tebakyasoma olw'embeera y'amazzi kuba tebalina bayitanga bagenda ku masomero tebakyasoma abaana tusiiba nabawaka tetukyakola tubeerawo lwa kisa kya Katonda kyokka mu kino ekivundu kyonna twetaaga buyambe ngaffe abantu bawansi tetulina kye tusobola kwekolera kati abakulembeze bajje batuyambe bonna tebaasomye basiibye waka lw'amazzi so nga ate basoma naye tebalina we bayita amakubo gafudde mu mayumba mujjudde banaafuluma batya yunifoomu zaatobye ebitabo byayonoonese tetulina kye twasigaza amazzi mugayimirya gabakoma mu kiwato tetukyebaka Kosovo tetukyebaka tetulina bwebakiro teeka muziteeka waggulu omufaliso waggulu ebisigadde gw'otunula butunuzi nga biseeyeeya ku mazzi tukuba omulanga chairman Siri Rubaga omukyala yavaawo omukyala Sebuggwawo yali ayatandise ekola omwala guno okugujja erusaze okuguyisa wano mu Ssendawula zone naye okuva ebyakoma amazzi gatwala abantu amayumba agamu gagudde ebikomera byagudde byakubya abaana. Bw'otuuka mu kitundu kino ekya Kosovo Lungujja kisangibwa mu ggombolola y'Erubaga mu Kampala naye nga ekivundu eky'amaanyi ekikwaniriza era nga bwe tusanzeeyo mu mayumba ag'enjawulo nga bali mu kulongoosa wamu n'okuyoola amazzi ssaako n'okwanika ebintu so nga n'abatalina gambuuti sebasala mu kitundu kino ng'abaayo Balajjana era nga mukadde kano obuveera bwe bulamula lwa kabuyonjo ezajjudde. Lungujja Kosovo amazzi gayitiridde ebintu byonna byonoonese tetulina kintu kiramu kye tusigaza mu nnyumba kyo kiri bubi enkuba etonnya amazzi ne gajjula toyireti n'ebooga zonna ne ziyiwa envunyu ne ziseeyeeya mu nnyumba obulamu bw'abaana b'Abannayuganda sitegeera nakutegeera ne wajja omuntu essaawa eno nzija Kosovo engalo z'enkuba sizimanyi emyala tegitwala mazzi abakulembeze etoyi zonna zajjudde simugendawo mukadde kano buveera obudde buno abaana tubateerawo ebipapulo oba obuveera tetukyalina kyakukola abakulu twetetenkanya tufa abekosovo amazzi gayitiridde toyireti zizze waggulu envunyu zitayayiya mu nju kolera abanange ekivundu obuyambu jama byonna yeegassa n'abantu mu mayumba ekiri e Kosovo. Bano nga bakulembeddwamu abamu ku bataka beekokodde endwadde ezibaluma omuli ebiddukano mu baana ssaako ne kandida mu bakyala yutyayi byonna abakazi wansi obulwadde abaana okwetakula ebiddukano kandida ng'omuggyeko bajje batuyambe tusaba buyambi ekiddukano Kosovo Ssendawula bukyafu mazzi tulinamu n'abatuuze abatalina buvunaanyizibwa olulaba enkuba nga batakasasiro nga batatooyi tusaba abakulembeze batuyambe naye kiri mu Kosovo ne bw'ojja mukulembeze essaawa eno oyinza okulemererwa olw'okuyimirira owantu oyinza n'omwana w'omugamba tojja eno ojja kufa singa batuyamba ne batugogolera gira emyala eminene abantu tukoze obulungi bwa nsinga abantu tulemereddwa twetaaga bawaggulu tetukyasobola amazzi gatuyinze. Mwami Kawalya tukusaba otuteeseze ku lw'ekitundu kyaffe bannange tuleme kubalaba bulabi mu kunoonya kalulu kwokka naye amazzi bakola enguudo abakapalamenti batuteeseze ng'abakulembeze ku lw'ekitundu kyaffe bagereyo ensonga zaffe. Abubeka Kawalya tetumanyidde ddala nti olisobola okukomawo ewaffe n'olwo n'akalulu omwala tukufiiriddeeko ddala ye wennyini alina okuloobinga abantu bafa amazzi g'oli mu ntebe otudde sebo olya ssente tuli bubi. Ye mmeeya w'eggombolola y'Erubaga mbeera ze Zaki amanyiddwa nga taata Namuli alina by'annyonnyodde. Kyensaba tulabe nga tukuma obyo kubanga mwe bunaazibikira amazzi gajja kudda mu maka gammwe naye ng'ekitongole tulwana nnyo ddala okugenda mu maaso n'okugogolanga emyala gino era tugera kutukula mu miitingi ez'enjawulo tulabe ng'emyala gino gyonna omulina lukolongo kyano omulina bisasiro omulina bisasiro gwe guyiteeyo emabega Kosovo eyo okubanga nagwo baguzimba mu bwangu ddala. Ensonga eno ebadde enzibu nnyo kubanga bali mukola oluguudo lwa Ssentema amazzi gonna agava erubya gonna gayita awo nabisasiro ogenda ate gasale oluguudo lwa bypass gagende mu Lubigi. Embeera eno y'emu yayina mu
kitundu kya Kosovo ng'ewakulekaana ku luguudo lw'Essalama ne mu Nkere zone Ekatwe olw'Amataba ajuzza ensangi zino. Ku lwakyenda mu mwenda katonyeza 2 CBS and Manduso nze Faridah Bongole mu Kampala. Abike Media Promotions.